National Unity Platform. Honorable Namutawe Nyabusanyiso Kulaba. Woman MP Masaka Nyabusanyiso Kulaba. Saba Mr. President ojo receiving omulwanyi ono Namige. Azinga Masaka. Banaga abantu abakwetase mbawe amaanyi bafute mu ngalo ez'amaanyi. Netendete bannange mukirize ekyotere ewaffe eri kyetusibuka Beret kabagimusimbe newa Beret jangu mbere wano kumpi omuleti kaluya kale abadde bagamba nti enkuba tekola ki teri nkuba ebyo byankuba ate ne bwejjalwa wetukola ki wetuli nabahoналebo kusula y'akagambo people power our power NUP everywhere NUP. So Mr. President Lopu abakulembeze mwenna okuva mu NUP nga tisinaba kwogera bingi nsabako bannamasaka bavuddeko Masaka tulinako chairman waffe owasatu oyo ye w'amaanyi nnyo nga yatwegaseeko ng'avudde mu DP badde nsaba mwejjeko wano babalabeko. So Mr. President ono ye chairman w'eggombolola yaffe ey'ekyesiiga ku kalulu akawedde yali ku kadi ya DP naye akoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga NUP wenjogerera wano mu ggombolola ye ey'ekyesiiga yeekulembedde. Saba Mr. President ffe byaffe twogera bitono tulinga lujegere gye lukoma okugonda n'amaanyi gaako gye gakola ki ffe Masaka ewaffe tozanyirayo era nga kakasa basawo ne bannyabo ffe ewaffe bamanyi Kyagulanyi Ssentamu nti ye pulezidenti era buli kifo ekiriwo President tukukakasa tetugenda kuvaayo nga tukirese tutyo buli kimu tujja kukireeta. Bakomrades mwenna abali wano leka mbabulire ekigambo kino ng'era kyekisembayo ne bwe tunaayagala ebifo bino naye nga tetulina pulezidenti tumala bwereere twekwate tutwale Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine entebe mu ntebe eggwanga literere. Bino ebisigadde kuzanya n'akwagala si bwe kiri ate mulundi guno bagenda kutulaba kimafiya nnyo. Basaba bino byonna ebiriwo tebibatiisa babikolanga naye kati baliwa Gaddafi aliwa kaakati mbakakasa Kyagulanyi Ssentamu kagwake keetonya agenda wa omukama bampere nnyo omukisa. People power our power NUP everywhere tukikatiriza tukikatiriza ku mulundi guno abaka
ababaka bonna baba mu Buganda bagenda kubeera ba National Unity Platform. Mr. President, nzikiriza nkuyitira omusajja wano w'amaanyi bulijjo naye abeera yenyoolanyola. Honorable Nsanja Patrick Ssebo jangu oyingire mu kibiina kyaffe officially, tekyali kikutiisa kati weegazaanye musajja oyo mukubire mu ngalo otwalesaawe n'endanga yonna. People power. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Amanya nze Nsanja Patrick Kayongo MP Ntenjeru South okuva mu Kayonga district. Kino ky'ekibiina kyange eky'ebyobufuzi ate pulezidenti wange ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bulijjo ntera okugamba abantu nti ensi tosobola kukola bintu byonna wabula beerako n'ekyokola mu busobozi bwo. Do what you can with what you have where you are, because life cannot be a total accomplishment. Nina essanyu okubeera wano olunaku olwaleero kubanga kino kiseera ky'amaanyi. Saba President tukwenyumiririzaamu. Mbasaba keera veeka ng'osabye ate era kikulu nnyo okuyimba oluyimba lw'eggwanga bw'oba ogenda mu lutabaalo. Tulina oluyimba lwaffe olw'ekibiina. Ffe wano mu Buganda twongerako oluyimba oba ekitundu ekigamba ffe abaana ba leero katulwane nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bwe baali balwanirira ensi eno. Twebaza Allah, twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, olw'ekirabo ekya pulezidenti waffe. Tumusaba atwongere amaanyi ate ne pulezidenti waffe amwongere obukuumi. People power. People power. Our power. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Otyo mukubire Honorable Nsanja mu ngalo bannange ez'amaanyi ate ye abadde akontributinga bingi nnyo eri ekibiina kyaffe nga sympathizer wakyo nnyo kati mumukubire engalo eziwera. Banyabo ne basebo muzikirize nyanyirize Honorable Nantongo all the way from Kyotera ekibuga Nantongo. Kale wii agende Honorable Mpalanyi bannange bakuliza mukuliza bannange Honorable Nantongo Honorable Mpalanyi tutegere wano Honorable Mpalanyi soko bekere ne bali ne tiimu yo. Honorable Mpalanyi soko beno. Honorable Mpalanyi soko beno. Ekifaananyi nga bambasa Honorable Nantongo. Bereti namugongeyo.
tugenda kuwangula kunga kunga nantongo kunga kunga chotera kunga wanje kunga lebo kumulira wanje people power our power people power NUP everywhere Chagulanyi asaba Mr. President sir wenasemba okubeera wano wagamba nti National Unity Platform yali yankwana dda nga tulinze embaga sebo embaga ya lwaleero okuva mu kyotera abavudde mu Democratic Party n'abamu abavudde mu NRM nga basalira okweyunga butereevu ku National Unity Platform. Tuyina chairman Kyebambe Yasin nga ye chairman w'Ekirumba sub-county era ye naye abadde mu Democratic Party leero azze afune kadi ya National Unity Platform era ayingira butereevu mu kibiina. Sawa mwami Kyebambe jangu tugaleeta abakulembeze bokka abakyusa bokka be tugenda okuyita. Sawa Mr. President ono ye chairman asinga okuba obutono mu disitulikiti yonna naye ate nga wansasagge nnyo musoganyi. Tuyina Mr. Mausio Kabanda nga yabadde chairman wa Democratic Party mu Kyotera district. Abakulembeze bonna abakyusa just abakulembeze nsaba mujje wano President abalabe bokka. Eno ye tiimu y'abakulembeze sijja bamalayo olw'obudde sebo President naye nsaba President mukube wakiri mukwate mungana nga leero kankwasa ku buyinza obwo. Abadde ow'abakyala mu Democratic Party Madam Miriam bannanga lw'Ekyotera essanyu nga lingi nga tumaliriza nsaba President chairpersons abaliwo nga ba National Unity Platform namwe mukwate President mu ngalo. Just babiri bokka tumalirize be basemba. Sebo maliriza tumaliriza mikwano. Asawa Mr. President natumaliriza pengendo sembyayo okwebaza nebaza Honorable Geoffrey Lutaya nga ye MP waffe ow'Ekaguuto. Saba Honorable Geoffrey Lutaya yaguko wano maaso omulimu okoze gw'amaanyi okulaba nga Nantonga ajja mu NUP. Bwe sijja kugamba kwata President mu ngalo muli banene ebyo babanene nera
Sebo tulina ne Honorable Kirumira Charles naye ng'akoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga Kunga mu kyotera y'amaanyi nnyo. Sebo President nga mmaliriza njagala okukwebaza kubanga wayagala nnyo maama wange omugenzi Robina Ssetongo Nakasirye n'omuwa akulembere abakyala mu People Power. Yali mukwano gwo nnyo, wamwagala nnyo era nkwebaza Ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Omukama Katonda amuwa ekimuli eky'emirembe. Era wennajja n'enfuuka omubaka wa Palamenti, omwana wa Robina n'omuwa abeere Shadow Minister wa Gender, Labour and Social Development. Weebale nnyo Ssebo weebalire ddala. Obwesigo bwe wanteekamu okulaba nti maama wange bye yasobola okukola nange omwana we nsobola okubikola era Ssebo obikoze emyaka 5. Neebaza omukulembeze waffe Leader of Opposition atukulembedde bulungi. Eggulo we yatulagidde ddala nti bino ebintu by'alina okubibeeramu. Era tukwebaza Ssebo. Ssebo Oweekitiibwa President, nzize olunaku olwaleero neeyunga butereevu ku mugendo ogw'okununula ensi yaffe. Ffe abaana ab'omulembe guno tulina eddimu ddene ery'okuggyako nakyemalira atutuukidde ekizibu. Ate ng'omukulembeze waffe mu kuggyako nakyemalira si mulala wabula His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ssebo njagala okuwa obweyamo bwange nti ndi mumalirivu nnyo. Siina gwe ngenda kutya, sigenda kutiriira nsi yange paka nga nakyemalire tujje mu ntebe nga tutaddemu gwe Ssebo Oweekitiibwa President. Era gemaanyi ago ge tuyogeza okuva mu kyotera tugenda tandika n'akalulu k'abavubuka ke kasookerako ketugenda omulagirako ddala nti essaawa yeeweddeyo. Kusoganya paka kuwulira bulungi. Ate nga protest vote ke kabonero ke tukulembeza. Kalonde, kakuume, kalondoole, kalangirire paka His Excellency Kyagulanyi Ntebe. Omukama Katonda abampeera omukisa. Bannange Kunga Nantongo Kunga. Bannange obudde bugenze yalina kuyitamu kati speed. Ndeete bannange katwanize Honorable Mpalanyi atwegetseko officially. Honorable Mpalanyi ayingira officially naye nga tubadde naye nga luli yali wano. Kunga Mpalanyi Kunga tase eggwanga lyo. Kunga Mpalanyi Kunga obugalo awo wabula obugalo bw'amaanyi. People Power. Ssebo President, abakulembeze baffe bonna aba NUP, bamemba ba NUP mwenna, protocol sigenda kugiwanvuya yayogeddwako dda. People Power, People Power, our power, NUP, everywhere. Nja kubitereeza. President ndi musanyufu nnyo okubanga finally I belong here. The future
of our motherland will be defined by the decisions we make today, not tomorrow. Eggwanga lyaffe lye twagala mu maaso ligenda kusalibwawo okwo okusalawo kwe tukola kati. Nze John Paul Kwagompalanyi mbadde mu Democratic Party neebuliridde nnyo ku kigambo struggle nga sinnakola kusalawo. Ssebo nzize nga nekyokola nkimanyi. People power, people power, our power, NUP. Abakulembeze b'ekyota sijja baddamu omubaka omukyala abaniriza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate mukubireko engalo n'okuhandulibwa obudde. People power. Ndeete. Banyama ne bassebo munzikirize twanirize mukulu Magola Matovu from Busiro East. Mlenga sindizeyo kalungu eyo. Emabega wa podium. Emabega wa podium bane mufewo. Magola mu mutima ye. Emabega wa podium. Silive bongerere dare emabega wa podium awona wona wafu. Yisima bafewo balekewo mubaka ayogere. Bafewo Magola ayogere, bamulekewo ayogere. Jona bafewo Magola ayogere. Banyama ne basebo people power. Our power. Mazinire mu. Kale. Banyama ne basebo ndete. Musoka musirike. Akasirikiro wi. Banyama